waliwo omwami akulaba nnyo mwami wa Ssaabasajja Kabaka bamuyita Daaki ekitenga mu Buddu. Ssebo naawe nkulamusizaako. Ssebo nzikiriza sooka okulamusa ku babaka bannange bendi nabo wano n'abantu abansindika mu Paalamenti, abantu b'e Muto mbalamusizaako nnyo, abeekapeeka Nakaseke ne Kaasaŋŋombe. Mbakulisaayo nnyo be twabadde n'ab'ekijaguzo nga tulwana ku kkubo ly'e Nakatandagira ne be nakwasiza enkumbi n'enso mugende mukole ebiro byakukola si byakwekubagiza. Ennaku ezo mbadde ntambula Uganda naye neewunza ekitundu Buganda kye kyasinganga okulima amatooke, naye kati Buganda naye egenda kutandika okusakanga amatooke embalala. So abantu baffe mwekube mu kifuba. Njagala kwebaza nnyo mwenna abayagaliza Pulezidenti waffe His Excellency Robert Kyagulanyi amazaalibwa ge yabaddeko. Wekitiibwa Pulezidenti tukuyozaayoza happy birthday. Nkwagala nnyo kubanga maama wa kuzaala ye Nalunkuuma, nange maama wange anzaala ye Nalunkuuma, yeddira ndika muzzukulu wa Lwomwa. Njagala kugamba kuba poliisi twaweze nga Paalamenti twawoze ekizoda saako twagiweze. Owa poliisi yenna bw'osanga nga bakusalako ssente mu ekizoda saako abo basuma baba babbi. Paalamenti yagiweze kubanga badde babasalako ssente nga temuzifuna, mufuna obusente bwammwe butono ate babubasalako ate ne babubba. N'olwekyo owa poliisi yenna gy'oli ekizoda saako twagiweze olw'obubbi obubaddewo. Yes, ebyo ejja kubuuza mpa nteesa obudde bwange kyenjogerako nkibeerako n'authority. N'olwekyo aba poliisi ssente zammwe tezikyaddamu kubasalirwako ku mpaluzale. Njagala kulisaayo be tubadde nabo mu nnanka ya Sango Bay ebikwata ku by'ettaka. Olunaku lwaleo lwonna nsiibye era nesinkana n'omukyalo ono gwe bayita Nalwoga Irene ne ssente bano ababadde nnyo ku social media, naye bakkaanyiza nti omukyalo oyo yagula wabaddewo ensobi ku ttaka eryo lyagula. Ndowooza mubadde mulaba nnyo ow'entebe eyo ng'akaaba bazze ne ssentebe we, naye ate omukyalo ono gwabadde ayogerako Dr. Sylvia Tumuheire, Deputy Managing Director wa National Water, ye tabaddeewo. Naye musaba nti nnyabo tukkaanyiza, bonna bakkaanyiza nti waaliwo ensobi. Bw'oba ogula oba otunda ettaka sooka wekkaanye. Naye kye tukkaanyizaako mu Paalamenti n'omukyalo oyo nti bamuweeyo ku kasente aleme ggenderaawo. Ekyo kye tukikkaanyizaako era nsuubira ku Lwokusatu tujja kusaba Right Honorable Speaker tujjeyo ku ground. Ene tumusaba yeetondera omukyalo oyo Dr. Sylvia Tumuheire, Deputy Managing Director wa National Water, ne tumusaba nti okugenda ku social media si a solution, amwetondere ate si ye yatunda wabula third party ye yali yatunda. Namwe abasango be ekyamwe tukigusiza n'ababaka bamwe aba Paalamenti, Honorable Lutaya abaddewo, Honorable Mpalanyi, Honorable Rose n'abalala bonna. So ensonga yange gye ndiko nga Shadow Minister w'ebyettaka maliza. Sebo njagala kusembyayo akantu kano baabwe mbaddemu. Yes, kati nga bwabagaye beetonde baliwa. Yes, yes, kati nga bwabagaye beetonde nga tunagenda mu maaso era tulinze statement ya State House and Corruption kubanga omukyala y'omu Nalwoga yali yabawaabira era oyo atulage ku kifaananyi. Yes, yagenda mu State House and Corruption Unit n'atayambibwa. Bampeereza ekiwandiiko jjo nga bagamba nga yali agamba nti abapoliisi ekisubi bataataganya omusango gwe ne bakwata bubi. Statement eyo kakati yes, ekyo General Isoke ne bamuwa amagezi agende mu civil court kubanga DPP guided that the facts of the investigation did not reveal any wrongdoing by the officers at Kisubi Police Station. It is therefore not true that Ms. Nalwoga was not assisted by the institutions of the state. Ms. Nalwoga could best present her matter to court given that it is of civil nature. Ngeri Parliament yagenze ne mu bitongole ebirala bya zasiga enziro naye atereze erinyanyi tukkaanyiza mu Parliament kwetonda taze bazze okubatabaganya kubanga Leader of Opposition, Right Honorable Leader of Opposition Joel Senyonyi yandagidde nga Shadow Minister omukyalo oyo ajje ne ttiimu yaabwe ne tubawuliriza. Third party twabadde tetugiyise era ensonga lwaki twagobyewo media okusinga, naye tukkaanyiza n'omukyalo oyo era ku record gye kiri twagobyeyo media
right honorable speaker yatugambye Anita Mongo tuwa third party temujise mulina namukolo obwenkanya kati ne Twitter Sentebe ne Twitter neyo mukyala Nalwoga Irene nakkiriza n'agamba waliwo Sentebe abamuguze ettaka ne batateekako mukono bamuguze ettaka naye ne batateekako mukono kati wabadde olupolozi naye ate nabali ne tubagamba nti namwe okumugamba ono omusasula tosobola kusasula oli ng'ate osasula mpewo ne tukkaanya era ne tugamugamba bamuweyo ku kasente nakkiriza n'agamba nti era ne bagwaŋŋana mu kifuba n'agamba agenda kwetondera omukyalo oyo Dr. Sylvia Tumuhire Deputy Managing Director wa National Water nti wabaddewo yamugambye akate ateeke ebintu ku social media basobole okumuyamba n'ekikulu bakkaanyiza era speaker ku Lwokusatu twamusabye tugendeyo ne ku ground basobole okubanga nga bamuwa ku kasente kati ekyo nkimanyi njagala kusembyayo nafunyeeko ne babishop babiri abazze ewange twagala kusaba buvubuka mmwe obuvuma Ssaabasajja Kabaka era mwe bantu mmwe tumanyi nti abavubuka abo mubalabanga abavubuka abo simanyi mubaliko mmandwa naye waliwo ababatuma tujja wano ne tubagamba Buganda eri mu buzibu ensi yaffe Buganda Museveni agitutte ne banne abantu ba Buganda babonaabona battibwa enkya n'eggulo wano abaana ba Buganda bonna bajjudde makomera nga tebalina musango n'olwekyo obuvubuka buno bwe mulaba obuvuma Kabaka waliwo ababuli emabega kubanga ffe tubadde tukola analysis nga buteeka waliwo abateekawo ebifaananyi n'aboogerera ku analysis ezo ayogera mulala n'ebifaananyi bateekawo birala n'olwekyo twagala okubasaba bassebo tukimanyi nti Buganda eri matigga n'abalirwaniridde Ssaabasajja Kabaka mwenna mulidde mubwegedde era mulya ne mwa Museveni abawa ssente ntera okulaba wano nga mwegina simanyi ow'ekitiibwa gundi muli ludda wanga Buganda bagimalawo nga ne Kabaka wamwe bamuvuma esimanyi ow'ekitiibwa gundi n'azimbye ekkooti naye Kabaka we bamuvuma wali ayitawo buyisi Abaganda babatutteko ettaka lyabwe muyitewo buyisi n'olwekyo kino ssebo nze ndi musajja Muganda n'abali mu Buganda kuba tulina abantu naddala abeetuuma amannya gaffe ag'Ekiganda abatukoze obubi mujja wano Emmengo mwe mulwanyisa Ssaabasajja Kabaka nga muyita muvubuka obwo bwefuula nti buliko emmandwa ettaka lyaffe balitutte ekyasembayo kwe kujooga Ssaabasajja Kabaka mbu Museveni abagulidde simanyi abataka mu maaso ga Bulanga ebyo tetwali badde tetubyogera naye tubasaba bassebo tumanyi tulina abakulu b'ebika tulina abakulu b'amasaza nga musirise ku nsonga za Buganda n'olwekyo ffe tubalengera naye tujja kubagamba tubeebaza nnyo kubanga Kabaka mwamulekawo nammwe muli ne Museveni ebintu tekisobola kugwa ku Ssaabasajja Kabaka mwene ne musigala nga musirise babishopu bazze ewange mujja kunsonyiwa n'abayisizza bubi n'abagambye ku nsonga ezikwata ku baana ba Buganda babasiba temwogera ensi yaffe Buganda Museveni ne banne bagigabana temwogera mbu muti okuba temula simanyi okubakolaki abalala muli ku ssente mulya mwe mwefuula mwe bigenda maaso mu Buganda temubiraba naye nga mwekobaana n'abatusaanyaawo na mwefuula abatabiraba sebo nsonyiwe akonkogeddeko kubanga kinumanyo Ssaabasajja Kabaka tatera kwogera era amulumba abasinga bano boolaba balina ababali emabega Kabaka okubanga tayogera nze ndi Muganda waakiri kanjogereko munangira bannabyafuzi wano linayogera ku bannabyafuzi be nagamba bagende bakole ebibiina byabwe baba banyigiriza mu nuupu ne bagula obuvubuka mbu bunkube ku social media bubeera okwo naye obusinga mbumanyi be nagamba nti bwe mulaba mu nuupu nga banyigiriza babayita b'amaanyi mugende mukole ebibiina byammwe ne kibaluma ne babukuŋŋanya okumu ku buvubuka bwe bakuŋŋanya akamu ne kajja ewange sime baba miliyoni emu emitwalo 2 mbw honorable yino message ne baga nti nze ne bwe munvuma ndi wa byabufuzi sizina ne gwentunula nako kuba president Kyagulanyi tugamba abatalina makulu tobawa makulu naye temujja kuvuma Ssaabasajja Kabaka nga muli wano abamu mwefuula Abaganda naye tukimanyi nti nti bakozesa abamu mwetuuma mannya ate n'abatali Baganda abamu ne batuyambako okuwa Ssaabasajja Kabaka ekitiibwa naye mwabeetuumya amannya ga Buganda ne mubanga mwe muyisaamu Ssaabasajja Kabaka olugaayu nanyini kigwa yakiweebuula wano mbalaba ku bintu bingi ne mukubatembere naye kikwata ku Buganda mwenna musirise Baganda bannamwe babasengudde babagoba ku bibanja mwenna musirise mwefuula abatabiraba Kabaka bamukozeeko effujjo lyonna be muyita ababyate be balwanirira Ssaabasajja Kabaka n'olwekyo sebo Mukama ng'ekyo nkyogedde bantu mmwe nga mwakamala okulya ssente zammwe ne mwami Museveni ze yabawa nga mwefuula abatalaba bigenda maaso mu Buganda nammwe ajja kumala abamekete sebo Mukama wange akonkayisizaawo nsonyiwa kubanga ensi yaffe Buganda eri bubi
nenze kinnuma nnyo okuvuma Ssaabasajja Kabaka eddakiika yange eneemu kangikozese bino tubyogerako era watali Buganda nange sijja kakati sewo mukama wange nsanyusa okulira ono Honorable Jime wanga ebintu byayogerako ntera okubigeraageranya n'omuntu agamba nti ennyumba ye etonnya n'olwekyo kagiddukemu agende ewa mulirwana. Abantu bonna boolaba ono Jime Lwanga mukwano gwange Honorable Kagabo n'abalala abo be mulaba bazimbazimba eyo singa Kyagulanyi nti yabawa tiketi ya Nuupu baali baddeyo mu muwogo waabwe naye ye yasirika. Abamu tulaba obukolomooni bonna bwe mukola mbu simanyi mbu mulivolvingire mulimu mukube ebbali mukole ekiyasirika. Era ffe tumanyi nti abamu temusobola kusurvivinga mu byabufuzi nga temulina tiketi ya Nuupu. Nze abagamba ndi wa DP era navaayo nenvuganya mwenna mwati okuyimirira ku bibiina byammwe kubanga Kyagulanyi yali amaze okubateekerateekera awaweweevu ne mudduka. Nga bamu mulina emmisoni zammwe ze muzzenga mukola emizannyo gyammwe naddala mu abaali mu simanyi DP buloko. Era mmwe mubadde mulemesa revolution egenda maaso mmwe mwavangako ne Mwami Museveni okugamba nti simanyi nti okuwera so and so years opposition ejja kuba teriiwo. Nze ono sisobola kumunenya. Nze ndi wali ku frontline naye waali alaba enzanya y'emipiira kubanga mu politics wa wano aliwo kulya olina akuzanya politics kulya kizejo mulimu kati gufuuse kulya mulimu era n'abamu bagamba Kyagulanyi watuwa omulimu kasita watuwa kaadi naye wali olabyeyo kuba n'omu asobola okugenda n'ewa Kyagulanyi n'amwebaza nti watuwa kaadi bonna bajjanga bwe baali bafaanana nga bwe mwabalaba. Abamu yatusanga tusimbula kusimbulako saakulabawo agumiikirize sebo agumiikirize I was the speaker of Njero municipality. Agumiikirize sebo I joined the politics in 2006. Agumiikirize sebo akadeke kagwayo abamu muzimba naye singa tebaaba wa tiketi za Nuupu mwali badde muli eyo mu bijanjaalo byammwe nga n'ensi yabalema. Nze ntera okubagamba mwali badde mu political limbo n'abawa n'asirika. Abamu yali amanye emize gyammwe gye muzze mukola musamba wano musamba wali ne mwefuula ab'ekitalotalo abalala ne mwefuula bakulinyisiza eddala ne bw'otuuka eri ne weefuula mb'oli wa kitalo nnyo. Kakati sebo njagala kubuulira kino ffe twalayira nti Uganda si Bwakabaka bwa Museveni nti ajja afuge ne mutabani wa muleete. Mwe basobola okubateeka akatambaala mu maaso musimanyi mutabani w'omukulu asobola okuviolatinga amateeka g'amagye n'ajja n'atandika ebyobufuzi bye naye nga ze serving am officer gwe tumanyi mu ggwanga. Mbu Museveni n'ajja n'abagamba mbu atali wa famire ye oba wa lulyo lwe abalala mwenna mulina kuggwera mu makomera oba kutemulwa oba kugulwako misango. Gwe njagala kubuulira si gwe osinga Nadduli. Singa olaba Nadduli wa Kasaka mutabani we yafa mwe buto bwe mugenda simanyi mu piraawo wamwe ekibiina kyammwe kye bayita piraawo anti piraawo bano bakiyita piraawo ekibiina kyabwe ekya piraawo mbu beekyusakyusa omusota ne weekyusa n'okuyita eggongolo gusigala musota oba okuyita emuke sineeke oba piraawo sireeke gusigala musota. Kino tuzze tukibagamba bino bye munenya NRM nammwe mu NRM mwe mubadde gwe mwobadde mutabani wa Mwami Museveni Muhoozi mwabadde mu NRM kitaawe yafuga eggwanga lino. Buli munansi ali ku kabiga akaaba. Abalala bafiira mu nsi z'Abawarabu, abalala ettaka lyabwe balitwala nkya na misana, abalala babavuwazizza mu mbeera etabeerangawo. Ebyo byonna mutabani wa Mwami Museveni abadde nga abiraba. Kati mwe basobola okubasiriwaza mu kaseera kammwe akatono mbusimanyi omukulu azze okukyusa akyuse eki eggwanga lyonna baalitunda otuuka ku nnyanja yonna abantu babagobyeyo babakuba emiggo babakuba amasasi abantu mu byalo tebamanyi kiki kiddako bawamba wano bawamba wali obugagga obwali ebw'eggwanga akabondo akatono nnyo kabututte education system yonna bagisse amalwaliro gonna gagenze kakati tewaliiwo kipya kyosobola kuŋŋamba naye tetusobola kubagaana
ffe tetugenda kubagamba tesaagala mufaanaganeko nga aba 1980 abaafuna obutakkaanya n'obote ne bagenda mu nsiko ne baleka entuumu z'abafu. Era tetusobola kubagaana kuvuganya ku bifo byonna. Osobola n'okugamba mutabani wa mwami Museveni nti ne bwayimirirawo nga MP eyo gyagamba gyava teri amulinako mutawaana oba chairman wa LC5 naye teri agenda kubakkiriza ne bwe banaatemula bannansi oba bateeka mu makomera teri agenda kukkiriza Bwakabaka wano. Ensi bw'eba enekyankalana wabeera abavubuka nga mmwe era be bawaganga obote ne bamugamba simanyi babayitanga ba UC winga ne batandika okukyankalanya. Embeera bwe yabeera embi buli omu yalozaako. Era n'olwekyo twagala kugamba mwami Museveni kuba mmanyi atulaba wuliriza ebigambo bya mulwanyi muno gye n'otafiire. Ono ye ekimuleese mu piraawo kulya ono ne Kagabo. Yes, gwe wuliriza byange. Ono mubaka mumanyi. Ono ne Kagabo ekimututte mu piraawo kulya. Nange nkumanyi. Naawe oli mukulya kwaga ebyobufuzi kulya. Luttamaguzi tugambe bya piraawo. Webale nyumba Sebo ng'otwala akadde kaweddeyo mbaka. Ng'otwala malizia nako sebo mukama. Gembadde maliriza nako sebo ngwa. Dikola munga maliriza. Kyali badde kirungi Mwami Museveni ne banne ne basoma ebyafaayo. Ffe tubadde bagumiikiriza nnyo naddala wano mu Buganda. Ffe twabafuula kye muli ne mujja mumanyi kye mukoze Obwakabaka wano we mutukoze. Naye bwe mulaba abantu nga basirise bajjeno b'amagye basirise ng'abantu bafa mu ngeri ya kinnasayansi etategeerekeka, abaana ba Buganda abato emirambo ne gigwanga wali. Don't expect that every person is a fool. Mujja kubatwala era abalaba kyagenda ku piraawo naye gwanga bwe linaaba litandise okutabamuka